station yabeeranga nnyo n'omutima nga bw'alaba Kalo oyo ng'azze akawala kayimba bulungi n'obulungi kalungi ng'agamba kano kajja kundyawo. Ayagala nnyo okufugirira bakalo nga babasituza engoye zaabwe. N'engoye olumu ezikaddiye ezitategeerekeka ezisiwuse nga ze babawa. Sirina lunaku lwe nakeera ne ndaba nga Stesha alina discipline. Omusajja eyamuguya emmotoka yatuuka n'amusuulawo. Ssemakula eyamuleeta n'amufuula kyali, Stesha yatuuka nga takyawulira na Ssemakula. Ate bano abawala abalina amannya bajoga nnyo bano abawala ababa bazze gwe ndeetera engoye zange gwe luno sikyalwagala genda olwambale. Stesha bambi obutamanya bwe bano abamugamba gawuliriza mu nnyimba za Kalo balabika era baali bakimukozesa olw'okwagala okumulaga nti olina okukolagana n'ani ne Kalo era ye takyenyumirizaamu nga kyamaanyi. Misa Kisemakula eyakuleeta mu kibiina n'ofuuka site ow'amaanyi ng'onyeri mu Kariuki n'otuuka ekiseera nga tomuwulira. Stesha nga siniya eyagenda ku kyeyo n'akikuba e Canada n'avaayo n'obuwumbi mu kifo ky'okukola ennyimba ali mu mawulire, ali mu bandoga, simanyi baayokya engoye zange. Abayimbi muve mu by'okugamba nti gundi yali andoga gundi yali akola, mukole ennyimba. Stesha omulaba bwe yagenda ku kyeyo yakwata kamera n'alangira bonna abamazeeyo emyezi 8 n'abalangira naye nga waliyo abageze ku kyeyo ng'emirimu gye bakola mibi naye nga bazimbye kuno ne flat. Ezo zalikoolesa mpisa mbi. Empisa z'abantu baziraba okusinziira by'ozookola. Stesha wandibadde osooka n'okkakkana mu bintu ebimu obudde buno kuba Stesha kati akuze. Mbabuuzaako mwena bakye ku Mudekumi Media omuweereza we Muzeeyi Masembe tuli kusula mmoto akugamba atunda emmotoka empya n'enkadde asangibwa mu junction ya Salama Road ne Kalenda opposite amafuta ga Africa. Mwettanire nnyo ku kiyitibwa eky'emmotoka ye muganda nge Ekarim Fashions ye ali ku byangoye Nabukeera Plaza level 2 shop number H15 H16. Olunaku lwa leero ndeese programu eno okusinziira ebadde bitambula amawulire. Stesha ayogera birala, omuyimbi ayogera birala, manager ayogera birala. Kati eyalinga manager w'ekibiina Mulesi atemeeteme ensonga byali bitya mu kibiina. Abakyala n'ababiri baali bakwatagana ye baba baali tebakwatagana buzibu ki obwavaako okuba nga tebakwatagana. Muzeeyi Mawa yangi buza ku bantu balamusiza batisaba ne bannyaabwe mwenna abatulaba ku media era naye mbakubiriza nti bannaye mubeereko nnyo guno gwe mukutu gwaffe ogwokubiri gwe mulabirako n'emboozi mu kati. Era Muzeeyi Masembe ono ebiseera ebisenga temulaba ali mu mboozi mu kati naye nga yabeera ku kamera. Kati olwaleero tuli naye wano mu kamera yagitunuddemu tuwayeemu nga nkyazizza mbabuulire biki ebifa mu Uganda biki ebifa mu bayimbi ngera bw'abagambye naddala aba Eagles ndowooza entalo mubadde muziraba oba ebigambo ku internet manager ayogera kirala ono ayogera kino. So nampita olwaleero tubeeko kitangaaza era nga tusinzidde wano okusula moto omutunzi w'emmotoka empya n'enkadde. Jangu okusula moto ogule emmotoka sula moto wokka osobola ogula emmotoka n'ogivuga nga oteredde bulungi nga tebali akutetaganya. Ate mbadde ngenza okuziika ngenza okufuluma wabweru emmotoka yange bagiyimiriddeko simanyi eriko babbulooka ababanja. Ogula emmotoka musula moto ebyo oba togenda kubifuna ojja kubanjibwa mu ngeri ensamusamu. So mujje kusula moto mwefuna emmotoka buli kirasi weeri yagala ya milioni 2 2 3 100 mpaka ku 2 ndowooza bwe kiri. Olina milioni 10 oteekako 5 nejingiwusi manyi lwaki tafuna mmotoka. Jingiwusi neza zikumisa babbi bajja zimutwalako mpola mpola. So ensonga ya Stesha gyompitidde ne Kalo tutanatuukako njagala tusooke abantu bategeere mu Eagles Muzeeyi Mawa yali akola ngaani. Okusobola ddala mu Eagles nze nasooka kujja mu Eagles nga ndi muyambi wa Geoffrey Rutaya nga muyambako okumutegekera ebivulu bye okumubuulira wano twantambudde bwe tuti Tolubwama. Kati waka Tolubwama waaliyo Musa Kavuma ne Katongole nga be baddukanya aba Eagles abo nga bagita Diamond Production nga be babakasaganya.
bwe baamaliriza ne batabuka ne Katono Bwama. Kavuma Musa yasigala mu Katono Bwama. Katongole manager najja nabo ne bakola Eagles. Bwe bakola Eagles baatuuka wakati awo Katongole manager n'atabuka nabo. Nayagala obbateeka mu kooti obbasiba balina sho gye baali bagenda okukola nga zize naye ne batazikola ne balinnya ennyonyi ne bagenda wa e London. Bagenda e London manager n'ateekayo ebipapula ebisuwinga bagende bano okudda nga batuukira ku ki mu kooti. Ekyo kyabatabula nnyo era manager ne bakola ki ne baawukana naye. Kati awo nze nembeera manager netutambulako ebbanga. Kati twatambulako ebbanga Kavuma ate naye eri ne bimulemerera Ajiketi eri mu Diamond ki Diamond Production ne bimulemerera ng'awulira bano abagenda eno ate bayitirivu nnyo bakutte akati bayimba. Kaakati Kavuma n'akomawo entyo eno mu Eagles. Bwe yakomawo mu Eagles jjukira oli yali akola ki agenze Katongole yajja nabo. Nze nga nze awo njiddukanyiza emyaka ndoza gyalinga 5-6 emyaka 5 ng'oli bw'omu olwo nabano basiteesha bandi tebannajja mu kibiina. Kati nembeera manager wa Eagles okumala ebbanga eryo lyonna naye bwe nava ku manager nasigala ntambula nabo ng'era abayamba oba advise mu mirimu emirala n'okusigala nga ntegeka ebivulu by'abantu abalala kubanga baagabananga ennaku bagamba lwe lwa lutaaya lwe lwa mayinja naye nga buli muntu alina omuntu gw'awuliriramu gwategeera. Kanze lutaaya ne mayinja baali bantegeera nnyo era ennaku zaabwe nze zivunaanyizibwako ozitegeka. So kakati Kavuma n'ajja ne tubeera mu Eagles nga waliwo manager ali ku top Kavuma Musa ne wabaawo ne bamanager abakwasaganya abayimbi ne soozi zaabwe. Olugobera manager nga waliwo basajja bokka oba ofunye bulungi abakazi tebannajja. Abakazi twalinawo Irene nga tulinawo Namatovu nga tulinawo Okusaasira n'abaana abalala lawo abaali bayimba nga tebannafuna maanyi. Deni ne Nantongo najja n'abeerawo awo wonna nga mu Eagles mwendi. Nantongo oli gundi Sophie. Kakati Dende station ajja kati abaana bonna bawala bagenda okujja mu Eagles. In fact mbadde nerabidde ne Maureen nga nze mwendi ntebya bukofu buli kimwe kyagenda era tebakulimba nti waliwo ekiri mu Eagles kyotamanyi kyesimanyi. Era eri bw'ava eri mu kamera najja n'ayogera ekintu ekikwatagana ku Eagles ayinza obanga olumu ayogera kulimba oba kuyisaawo bibye ne mu Eagles nze ndi sure nti ng'oggyeko ndowooza nze nzekka nze asobola okwogera amazima agali mu Eagles kubanga abalala beetiriira abeetiriira. Ayinza okuba nga ye teyali tamanyi manager yaani. Baba Sitesha babeerangawo nga baana bawala bali awo tebamanyi na bitambula kibiina kitambula kitya. Sitesha yabanga tamanyi na kibayita manager. Nze bwe ndowooza manager amanaging ekintu ne mutuula ne mutukola program ne muteesa ne mugamba wano tukole tutya wano tukole tutya. Eagles yagejja netuuka nebanga erina bamanager abasukka mu 4. Kati bambi Sitesha nyinza obutamunenya nnyo kubanga basitesha babeeranga eyo mu Karioki. Era gundi gye yamukwakula analeeta Sitesha gundi gye yamukwakula mwami Semakula. Ate in fact Sechewa yasooka n'okujja nga Sitesha tannajja. Kakati Semakula agamba wali akawala gundi ono kabadde ayimba nakeeyo mu Karioki nako tukaleete. Nako bakola ki bakaleeta. Gundi oyo yali kyenjenje ya bano abaakajja mu Eagles si muntu nti yakola ki yajja mangu mu Eagles. Kutobola yambi ebimu takola ki tabitegeera. Kyobola sobola munenya nnyo kubanga ebimu tabitegeera naye nga abawala twasooka ddala okubeera nabo ya Irene Namatovu Maureen Kasani Kusaasira Nantongo era abaana abawala yagenda ebweru baani mukazi wa Kinene
abo nabo bajja luvannyuma abo nabo bajja luvannyuma kakati jjukira nti abo abaana bakusiteesha baali eri mu bukalyoki bwabwe ng'abaami bagenda owulira ng'endongo ekwajja kati mu kukwajja muli abawala baayo bayimbye oyo gundi akubye switi wange I love you bannamatovu bayimbye bamorini bayimbye kati naye ajja n'akola ki n'atogata kati ebintu ebimu sobola munenya nnyo kubanga tamanyi nnyo Eagles bwe yatambula katuuke n'okuba nga twalina obuzibu bwa miliyoni 18 naye ne zirinnya ne zifuuka 3 zebabatwalirako zemwakubirako show omulo okwekutula kati ebyo yonna tabimanyi era bwe tosobola mugamba nti akubuulire wa Eagles gyevudde n'akola ki n'ategeerayo naye nga Eagles bwetyo bwe yajja etambula so ebigambo ebibadde bitingana ku mikutu bingi yayingira atya kakati ye mu kuyingira badde ngugambe wali emabega nti ye bw'ajja baleeta Sekyewa bwe baleeta Sekyewa Nesitesha akola ki Sekyewa yabagamba nina gwe nali naye era ne bakola awo ennyimba basooka kuyimba nnyimba nga bali babiri naye bwe baatuuka mu kibiina ne babawa amaanyi era nga baagalana baali baagalana mwami na mukyala kakati Sitesha bw'atuuka eno nga bamanyi emize gy'abakyala kilaasi erinnya alaba ono gwe yali naye mu kaliyoki takyamusaana abasajja ab'ebbeeyi batandika omulaba okitegedde abasajja ab'ebbeeyi batandika okukola ki okumulaba bakitaka waliwo kitaka yali mutunzi wa mmotoka waliwo gwe wangambako yamugulira emmotoka ono gwe yava naye mu kalyoki n'asuula takyamulaba Eagles yali amaanyi nnyo ng'ejjamu basajja babbeeyi mu kyo nga kujja basajja babbeeyi ate sitenzina kikaali kawala kampimpi we kati nga tekafaanana bulungi naye nga kalina akabina kalungi nga kalina ebintu abasajja bebakola ki ne bakagwira akamotoka awo kaali katono ka luggirumu ng'era tebakalabako ne kaali katono kumpi kakenkana ye nga bw'ayimirira eri akalengera nene akalengera kati mu bumpi tugambe nga bitiizi vitizi si nnenemu kaali kawamba nogoba bakayita kigga katono ka luggirumu ate omanyi omusajja oli yali amukoze ekintu nga wano dureva wano Sitesha nga tekatwala muntu wamula bambi Sitesha bw'abanjibya ku bantu ate oyo omusajja tamunyumya nako yego oyo omusajja anti Sitesha omutima gwe oza tegujjukira abantu gye bavudde nabo oba yeerabira bwerabizi naye omusajja oyo yamugulira ku mmotoka amujja mu bbaasi amuyita kitaka naye Sitesha bwe yali agoba kitaka ebigere byasa enfuufu gye walengera kalenda awo yaliye yafuumuuka olwo kale ono gwe bayomba naye yajja atya kalo ki kalo Nantongo kalo Nantongo tebabeerangako mu Eagles bombi baali mu era bava nti banyumya nnyo Eagles naye ndowooza lwaba Eagles yatunda baali mu Golden Band ababiri abo bandi ya Golden Band okujjako oli Nantume bano ababiri Eagles production Sitesha Mayanja ebyaddala bweyagenda babeerako mu Eagles bombi ate siwe boogera bagamba nali mu Eagles yandoga anti mu Eagles ey'okubeerako nti balina hit kirala n'okubeeramu ng'abawala abakola ki tutandikire okuba wala Justin nga bali awo abawala abali awo baaliwo bombi babiri naye mu kugamba nti bayimbye ennyimba bafuuse b'amaanyi biki tebakola ki tebaaliwo naye ng'amaanyi gaabwe agasinga n'okutegeerekeka naddala kale ono yakubira nnyo ennyimba muki mu Golden Band nga tumaze okwawukana tutayagenze n'ababe nono n'akola ki naye nga ye Sitesha ekyakalo Nantongo yayita abaana abo abawala mu Eagles baali tebaagayira ddala bawala balala bazze kaddemu abaana abo abawala ng'oggyeko ndowooza Irene ndowooza neonani omulala Maureen be bataayina mutima mubi gulaba bali be baleese ng'ababi ne batazimba mutima naye bano ono Sitesha ono yabeeranga nnyo n'omutima nga bw'alaba kale oyo ng'azze ate akawala kayimba bulungi
n'obulungi kalungi ng'agamba kano kajja kundi awo era ze empalana zaabwe ziseera ebiseera ebisinga empalana ya Stasha ne Kalo saako ne Moolini lwakuba ennaku zino Moolini agenza akola ki agenza amuvaako takyamulumba nnyo naye ng'entalo zaabwe zaabeeranga nnyo wakati awo naye ng'ekigendererwa kyabwe kyabanga ekintu eki nti gundi ba Stasha bwe balabanga obuwala bwo nga Bunantongo nga buzze ng'abamanyi nti akawala ako ku nnyimba gye kayimbamu we kajja ne kayimba nze nja kuba sikyalina linnya. Embeera za Stasha zaabeeranga zitya mu kibiina? Zitya? Empisa ze nga wetubeera muno nze Namawa, empisa zange ozimanyi nange manyi. Nze Stasha saamulabako na mpisa. Sina lunaku lwe nakeera ne ndaba nga Stasha alina discipline. Lwali lwa Sande lwakedde alina ku mpisa. Saalulabako. Mu kibiina? Saalulabako mu kibiina. Empisa za Stasha bwe mbatandise zikutemeratemera. Tusobola n'okuzibya. Lwapa wampadde eddakiika ntono. Tugenda gezaako zibya. Kubanga akulaze omusajja eyamuguya emmotoka. Yatuuka n'amusuulawo. Ssemakula eyamuleeta n'amufuula kyali. Stasha yatuuka nga takyawulira na Ssemakula. Misaki. Olwo amaze okulinnya ali waggulu nnyo abakazi abasajja ab'ebbeeyi bamulabye avuze zikawundo avudde mu buli obumotoka aguze kawundo ng'afuuse mulalamu. Ono wa Karioki nga yali ku ki? Ayiwa. Bwe yajja naye mu Karioki. Ng'oyo baayawukana dda. Temanyi yatuuka n'okuba n'oluyimba simanyi oba oluyimba lwali lugenda lutya naye nga lwali lulinga olukudaala. Kati ndeka ebibyo byaggwa simanyi birowoozo byakyuka oba oluyako lwali lwagundi lwa Ssekyewa yali akuba ono bulagajjavu bwobwe owulira naye yayimba ku bulagajjavu bwa Stasha n'amukuba oluyimba nga nti kati ndeka ebibyo byaggwa bulagajjavu bwe lwakola ki bwe bwakukozesa ensobi. Stasha yalinga akwatagana ne bana abalala babakulu ng'oggyeko buno obuto. Abakulu abaliwa? Bayirini. Abayirini teyakwatagana. Bayirini abo yali tabasemberera nnyo. Abantu abo twaluga ekiseera mu Bigoozi nga waliwo akakundi ak'abanene. Ng'era ffe bwe tujja ne tutuula waliwo twayitangawo mu kati nga tutuula mu kati kaffe nga bo balengerera eri. Abanene nga balina batuula. Abanene nga balina batuula. Era gy'obola ebiseera ebisinga yayita mayina kumanya oba oli manager oba oli ani bambi ng'alengera buki? Bulengezi. Ng'abeerenga bulengezi. Kuba ne Sisco yalimu. Sisco wali omumanyi? Namuwulirako. Ne Sisco yalimu ng'ate Sisco era addukanya mirimu gyaki? Gya Eagles wamu ne kusaasira. Era ye yali nnyo muntu wa kusaasira. Era Stasha ye teyabeerako na muntu gwaga nti oba ono yannyambako ku bino oba naki. Kubanga Stasha nga ye muntu ndowooza gw'otasobola kubeera awo n'ogamba nti ojja muteekamu obwesige. Stasha bo oluyimba ne lutunda nnyo n'abeera w'amaanyi nnyo abasajja ne bamulaba ng'agambwako. Yali tagambwako. Abakyala bano ababiri wakola nabo obamanyi. Obuzibu ennyo buvaawa? Nze kye mmanyi obuzibu obusingira ddala buli ku butakwatagana. Naye ng'obutakwatagana buva ku ki? Omu yali upcoming nga yakatandika bambi okujja okuyimba. Ani? Kalo Nantongo. Ate bano abawala abalina amannya bajooga nnyo bano abawala ababa bazze gwe ndeetera engoye zange gwe luno sikyalwagala genda olwambale. Okitegedde? Ebyo abawala abo babikola nnyo. Kati abawala bano abajja okuyimba basooka kusitulira abo bantu ngoye. Naye obuzibu bwe bayitamu okwasitula engoye n'okubacungacunga nga babututte ku makya bukunyumira lwakuba abayimbi abasinga tebanyumya nnyo sitole zaabwe. Nkufuna embeera yaabwe yali etya era nekyobola ndi ne Stasha bw'omusanga abuuka nnyo gundi ono yamuyamba n'amugwira akamotoka ne mu interview ye takola ki? Tamwogerako. Naye ng'abayimbi batandika kukubuulira gye bava ng'ofuna omuyimbi n'akubuulira bulungi nti nze nali n'engatto mbi nali bwe nti batono nnyo abakikubuulira atandikirawo wabeeredde obulungiko. Naye nga Stasha ne Kalo Stasha baayagala nnyo okufugirira ba Kalo nga babasituza engoye zaabwe.
n'engoye olumu ezikaddiye ezitategeerekeka ezisiwuse nga ze babawa. Anti era naye agamba Kalo yayokya engoye, yamuwa engoye n'azookya. Naye yeebuuza lwaki engoye yazookya. Ebigoye bamuwa bikadde. Abaana abo bayita mu buzibu. Kati Sitesha Kalo okwokya engoye za Sitesha yalaba nga tajja zizzaayo. Ate nga n'engoye zennyini ndowooza alaba si zezo ze yandikoze ekyo. Omumanyi omuntu ayinza okuwa ekintu toga yee era nze gwawadde bino kiriga muntu kuwa mmere ng'amaze ogiryamu bamugikwatakwatamu naye nga n'ebigumba obwedda byalyamu abisuula mu mmere n'amala n'akola ki n'akuwa. Oyinza obutagizira olw'okuba tojja kyakola naye oyinza okwefuula agenda ebbali n'ogiyiwa oba okitegedde embeera eyo. Kati embeera eyo Kalo mwe yali baatuuka ne bamuwa engoye ze bamuwadde tezitegerekeka. Ate nga talina wajjaga nti kyompadde sikola ki sikyagala kubanga kkiriza Sitesha yali wagguluko okusinga ku Kalo ate nga nabo babalabanga basitabe basanzeewo. So embeera eyo ebatabulatabula. Kalo oyo yayita mu bintu bingi kubanga Kalo bwe yanyumiza nako bamala okugamba nti batandise okukola audition abayimbi bajje na bagenda okukola Golden Band bamugoba nako. Naye omuntu eyamuyamba okumuzza yali kusaasira navuga naye omuwala oli mpulidde ayimba bulungi twandimukomezaawo tetwandisoose kola ki kumugoba ne bamukomyawo oluutu ey'okumeka ey'okubiri era bwekumukomyawo oluutu ey'okubiri n'addamu n'ayimba bwe yayimba bye baali bamugobedde ate n'abitereeza. Yoyo Kalo gw'okola ki gw'olaba. Mbeera za Kalo zaabeeranga zitya mu kibiina? Kalo be baana abawala bolaba nti baalina empisa nga baana bato bakakkamu tebannafuna mannya ng'olaba nti bafaayo okuba nga bawuliziganya. Yes. Mmwe nga mmwe abaali bakulira ebibiina oba ekibiina mwagezaako obatuuza nga mutandise okulabawo embeera? Nze kyemmanyi nze saali nnyo omuntu nze nafanga nnyo ku bantu nga 5-4. Kirutaaya Mayinja Semakula Misaaki Haruna mu birwabo nga bwe tusinga okusharinga nabo naye omulimu okusinga omukulu wali nnyo gwa Kavuma era Kavuma yatuuzanga nnyo abantu abo. Yabatuuza? Haji Musa Kavuma ekyo kimukakasa abantu abo abeeranga n'entalo mwalimu entalo nyingi tasobola kwogera olumu naye nga yabatuuzanga wabalusewo olutalo wakati wa Sserugga ne mukyala we Kusaasira. N'akola ki? N'atuuza. Kubanga jjukira ate abo abasinga basooka kubanga abamu nga ba mukwano naye nga si be bali abafumba abateredde. Kati nga boolaba Lutaaya yali mufumbo ne mukyala we golodde Kavuma teyeetagisa biyingiramu nga be byali bakola ki? Babyemalira. Naye bano abaana abawalawala bano naddala Sitesha Molini Kala bagundi abayingiranga nnyo mu ntalo zaabwe ng'ez'abawala. Ne Kavuma yafumanga nnyo okulaba ng'atuuza abantu abo naye ng'era mulimu abatawulira era nga mu batawulira Sitesha oyo teyali muwulize mu kibiina. Ebyaddala Sitesha kino kikugamba sikulimba naggabe onompa obudde nkuleetere Sitesha nze bweyagala njamu kutemera mu paati zonna Sitesha yani njamu kutemera mu paati zonna zoyagala kubanga Sitesha lwakize nesiba nnyo ku mpisa za Sitesha obutaba nazo. Semakule yakeera n'amuleeta mu kibiina n'amugamba jangu obeeremu oyimbe. Ekiseera kyatuuka nga Sitesha tekyamanyira Semakula nga amaze okuba oluyimba eyamuleeta era bandi ya Golden Band yatuuka ekiseera naye banga terina nnyo bayimbi b'amaanyi nga Sitesha be balimu ng'abawala ng'olwedde emaze okwabulukuka. Naye Sitesha yatuuka okuva mu Golden Band agenda akola ekibiina ekikye. Mawa ng'olagenda n'abaani Sitesha sobola Sitesha yeetaaga kutematema nnyo abantu bamutegeere. Tematema kubanga Sitesha Golden Band yalimu abayimbi abaali basigaddemu abawala nga abamu ku b'amaanyi abalimu Sitesha Molini ne Kusaasira. Naye waliwo manager yali azze ayambe ku Kavuma baamuyitanga niye banemwerabidde omusajja oyo namusoga. Sitesha yakwata manager oyo eyali azze ayambeko Basemakula ekibiina kiri mu buzibu
babuyita Bashir oba wamulirako Bashir tali ku kizinga kati ndowooza yabetesha sesa yamwavuwaza paka ku kizinga Bashir Musoga walibavuula atabimanyi Kiteesa yayamuwaza Bashiri mpaka ku kizinga Ingozi bwemala okwawukanamu bakola Golden Band ebeeramu abo abawala nga bwe bakumenyerera ne Kiteesa mwali naye nga Kiteesa be bawala ab'amaanyi kubanga bo baali baasigalayo mu kibiina ne bafuna manager Bashiri ayambe ku Musa Kavuma okubanga batambuza ekibiina Bashiri oyo Kiteesa n'amwagala akapale bakakasukeni Kiteesa n'ayagala ani Bashiri bweroki kwenyweza mu kintu n'ayagala ani Bashiri nga bbaawe naye ekiseera kyatuuka nga Kiteesa takyawulira bano Bassemakula alaba ne bye bamugamba ndowooza tebikola ki tebitegeerekeka awulira amaanyi agalina ne ssente azikoze Kiteesa yakwata Bashiri n'amugya mu Golden Band ekibiina kye baali bateteekanya balabe nti kitambula ne bagenda bakola ekibiina ekyabwe kati nga mulimu muyimbi omu ne manager nga mulimu muyimbi omu ne manager era ekibiina ekyo baba kitanga sita bandi ne bagula n'ebyuma olwo Kiteesa amaanyi gamuwaga alaba asobola okikuba ne bagenda ne bagula ebyuma wabala ogula ebyuma ne batambula Kiteesa gundi Bashiri in fact bajjayo n'abakubi abamu mu Golden Kiteesa yesita kati Bashiri ndowooza atuuka ekiseera ng'ekibiina kiganja okufuna ate ne ssente tezijja Kiteesa adidde ssente ze ez'ekikaze azikoze eki ataddemu avudde eri alaba bamuwa katono bali abaamuyamba omutambuza munaddala misaaki oyo avuddeyo bakoze ekibiina baguze ebyuma ekibiina kisaanyeewo Kiteesa kwe kusibira Canada agenda ogenda Canada ekibiina kyamala kugwa ekibiina olwo yasooka n'ayingiramu awo n'azannyazanya ebizannyo simanyi Kiteesa biki ne bazannyazanya ebizannyo awo biki kakati awo n'avaayo olwo amaze okuva mu Golden Band obwavu bumukubye oba yafunayo na bizibu kyeyo simanyi bamuloga niyo bamuloga agezeko ne ku kitanda simanyi ettalo oba yalagawa ndowooza ne omusawo n'amugamba Kiteesa ky'olina okukola kuva kuno kuki ku butaka ku Uganda yo n'okola ki Uganda nyaffe n'agirekolera Uganda nyaffe Kiteesa wuyo yoga Canada era ebyamugwako Canada oliba ompadde tayimu nayo ndikola ki tulimutemaatema agenze Canada bandi esaanyeewo nono Bashiri musajja wattu ayolekedde ku kizinga kati muzeeyi toseka omusajja sente zamugwa ate nga amuyonze ne bw'olyagala bayigoza abo batemaatema omu ku omu nsonga njabba kutemeratemera ne Jofre bonna ne lutaaya wamuze bonna era abantu balagamba nti buleeta atutemeretemere lutaaya atutemeretemere Ssemakula naye lutaaya lwe tusembyayo lwaki si bwe tuddako bwe twalutemaatema ng'oyagala atemeetemaawo lutaaya gwe tusembyayo lwaki oyo gwe tulina otusembyayo naye simanyi nti tunaabatemaatema ne bagwayo nga kyali mulamu kubanga tulina omubatemaatema mbakubuulire buli omu omuze gwe obulungi bwe obubi bwe kale ono yalina muze ki mu kibiina kale teyalina muze ebyaddala talina muze gwe yali alina nze kalo simulabangako na muze gwonna mubi kubanga kalo lutaayo gundi oyo Kavuma kalo bwajja abeera mu mikono gya Kavuma Kavuma naye abeereyo n'omuyimbi gwateekamu ki sente era Kavuma
ng'ateeka mu kalo ki sente. Kubanga kalo yali omwana asobola okubeera ng'akyawulira ng'abalala bonna beerabanga abakola ki bakikuba baawanika. Era Kavuma agamba kalo nti naye olina okufuna omuntu akutambulirako abeera nga yagenda n'abanja ssente n'akola ki okumukwasani Jodas. Era ne batambula bulungi, omulimu gwabwe ne bagutambuza bulungi. Lwakigamba nti kalo talina mpisa mbi nti olaba Golden naye yatuuka n'esaanawo, naye era kalo bakyakwatagana ne Kavuma. Okitegedde? Jodas akyatwatagana n'ani? Ne Kavuma. Lwamandika nti Kavuma yafuna ssente n'agaggawala ne ssente ezimu takyazeetaaga, abeera bize abalekera, naye ng'olaba nti kalo akyayinamu enkolagana n'ani? Ne Kavuma. Era toli musanga nga alina ekigambo kyafulumiza ku ki ku Kavuma. N'abo in fact aba Eagles bonna. Naye mbadega nti njabba kutemera buli omu n'empisa ze. Embine ennungi. Alina ennungi jagamba nti oyo alina ennungi atayina yakugambye nti tayina. Stesha talina mpisa nnungi. Stesha zisimanyi mpisa nnungi z'alina. Mawa. Stesha ate gw'ozirabawa. Ajati. Walaba Stesha. Omanyi Stesha empisa ze oyinza okuziraba nga ze nzoogera. Naye bw'obanga tozirabye nga ze nzoogera ng'obadde otunuulira ebitambula mu ggwanga mu nsi olaba obutaba na mpisa. Wawuya kwona omusajja Kagatto, simanyi Muzeeyi Kagatto wamuwulira? Yali abanja ani? Stesha ng'amanja ssente zaki? Yamuwa ssente zagenda passport yamuddamu atya. Oba Stesha naye ebintu bino abiraba ayinza obeera eyo n'agamba omukonjera. Empisa z'abantu baziraba okusinziira by'ozze okola. N'ofuna omusajja n'akujja ku bigere, n'ofuna omusajja nga muyimba naye mu kalyoki, n'otuuka mu kibiina n'ogejja nnyo n'omugoba n'osuula oyo omu, n'ofuna omulala n'akukwata n'akugwira emmotoka naawe ofaananeko ng'abayimbi banno b'osanze mu kibiina aba Eagles nga serebu, n'akugwira emmotoka n'omugoba n'ofuna omusajja n'omujja mu kibiina ekyalimu abayimbi, ekibiina ekitegereka ekirimu bamisaaki bassemakula baani nga gwe omutezi okugulu, n'omujja mu kibiina n'omaliriza omujje ku mulimu gwakola, ekibiina kisaanyeewo n'otamujjukira n'awunzikira ku bizinga. Yali ku kizinga wakugulu nnyo. Nkubuulidde n'awunzikira ku kizinga. Awo empisa ennungi ziriwa? Ndaga abaawe ekikolawo empisa ennungi nga bwe nkutemedde n'omaliriza Kagatto. Abo si bana ate bisambi bitereka saategeera sitole yaabwe, saagitegeera naye oyinza ogyeyongerezaako, oyinza ogimbuuliramu awo n'okola tujja kukomawo osobola ogimbuya. Kakati bajja beera eyo abantu nga bataba wano bagende mawa lwaki okonjera omukazi bagambe nti nkonjera, naye nze kati ebyange mubireke ne mutunulire ebyo byazaakola ki akola. N'omaliriza Misaaki Ssemakula eyakuleeta mu kibiina n'ofuuka site ow'amaanyi ng'oli eri mu kalyoki, n'otuuka ekiseera nga tomuwulira. Misaaki oyo yagezangako nnyo okumuwulirira abaana abo abawala, olaba kati agezaako okubeera wange. Wena ndi waaliwo olutalo lwa Morini ne Stesha. Bwe mbadde ngenda okubuuza baatabo kiki? Omanyi waliwo olulimi lwa Morini ne Stesha. Lwavaawo. Morini mukazi mukakkamu, si wa ntalo, ekituufu tayomba, naye ate Stesha tomunyigira mu ttooke. Stesha twasigala ku shoba yali ya Kaleera, yayita nkutte ettaayi ng'ate kiki muna nakolera programu oba twagikolerawa mbozi mukati yanneegerera eri ne mugamba era kye nayogera kyoliko kati kwolesa mpisa mbi yakubaka ettaayi
babujjawo bujja nga yenna n'okuswakira asuulakira ati nkufuna temugamba Stacey kinayogera era nakati kyokola ki kyoli mukola empisa embi z'oli mukola ki mukwolesa mu lujjudde lw'abantu bonna abajjudde wano era oyoleseza empisa z'embi wandibadde okubira essimu oba wandibadde ompita nongamba lwaki kino wanjogerako bwoti ne bwoti nze nekugamba bye nayogera si bituufu kubanga wano okwogera kale buli musango kitaka bw'aba taliyo nja kuba muwaayidde ntayagalanga ku kitaka n'asuula Sekye bw'aba taliyo era nja kuba nkoze eki Bashiri bw'aba nga tali ku nnyanja agobagana na bukibuno oba ku nnyanja mukene waliwo agobagana bubu babuyita bubu agobagana Bashiri oyo yalina ssente ze yagira mu ndongo Basiga yasali muvubuka atukulangirira ati manager Bashiri manager Bashiri tesa namulaba abeeranga nnyo nga basobola ofulumya oluyimba ne balumuwa n'aluwuliriza n'agamba wano terezaamu bituufu olwani yabikolanga anti oluyimba lwani yagambye n'olwakalo yaziwulirizangamu kati Stacey kyemmanyi ng'omuyimbi siniya asobola ekintu n'agamba nti awo bayimbye bubi kubanga Stacey siniya mu kuyimba kati mu siniya mu kuyimba ekyo mmanyi nti asobola kikola yagambye eza kalo bazimuwanga n'aziwulirizaamu najja n'abagamba kyokka nga ate kalo tamwagalirako ddala kalo amuwalana n'omusanga mu bantu tamubuuza awo sijja kugamba nti oba yakikola oba teyakikola naye kugambye nga bwe mmanyi nti Stacey muyimbi siniya ate naye Stacey bambi obutamanya bwe bano abamugamba gawuliriza mu nnyimba za kalo balabika era baali bakimukozesa olw'okwagala okumulaga nti olina okukolagana nani ne kalo era ye takyenyumirizaamu nga kyamaanyi baali baagala mutereeza mulayini okutere ono omwana tomubeerako na buzibu mulina okukola jangu owulirize ne mu nnyimba ze infacti nga baagandooza nakulaba agenda kikola atya aganda oba takola ki tagaana bw'amala okukkiriza nti bano yimba bwoti ng'asobola nomugamba jangu oyimbe bwoti nga banoonya empisa ezo bazimugjeemu butya obutakolagana na banne era tabeerayo n'akyanyumirizaamu nga bambi tamanyi agamba tamanyi lwaki baali bakimukozesa kale yamuyita abaali kyegambe nti misaaki yali agezaako nnyo okulaba nga abaana bano babeera batambulira wamu abagatta era kyova olaba yamuyita namugaa jangu owulize mu luyimba lwa kalo gwamanyi ti oluusi balinamu kaki kati misaaki ng'omuzadde ng'omukulembeze ng'omuvubuka omusajja ategeera yali alina otuteekawo embeera eyo okulaba nga bakola ki bakwatagana yensonga lwaki aba yamuyitanga nti wuliza mu luyimba lwa kalo awo wenkubuuliza mwali mubaddeko mu kifo nga mwenna muli wamu ng'aba Eagles kalo yayitako ku Stacey n'atamubuuza saakimanya sijja kuwaayira kuba yagamba yamuyitangako n'abuuza abantu bonna ye n'atamubuuza sijja kuwaayira naye ngera mu bayimbi ebyo byaliyo mu bayimbi ebyo bibaamu ge mazima amatuufu kubanga naffe twamalako ebbanga nga misaaki bw'ajja ku siteegi agenda n'ayimba buyimbi n'agenda netutwala najja n'agenda n'ayimba buyimbi naye ng'oluusi takikoze mbw amuwalana naye ate ne babaawo abakikola ng'oluusi balinamu akabeera akaabwe so ebyo ate mu ati ebyo bibeerawo nga siteegi yebagatta naye ng'eno temukola ki temukolagana Stacey yali agobyeko ku kalo ku siteegi ekyo nakiwulirako naye nze saaliwo bali bamaze okugenda mugode awo nja kuba mpaayira bw'aba yamugoba naye nawulirako nti yamugoba kuba kwali Freedom City osho yali ku Freedom City n'amugoba naye ndowooza ayinza oba yamugoba ng'awulira oba abankinze bubi waliwo bakita ku bankinga ayinza oba yamugoba
ng'awulira nti takola ki kati alijjukira bw'ogoba omuntu obedde buli mwaka ewalana oba kitegedde kiba kiki kiba kibi kubanga jjukira baali tebakwatagana ate omugobye ne ku stage ogamba agwe vaako oba yali agenda ku baakinga namugamba agwe vaako ebyo nerutaya yakikolanga nagamba omuwala nti baku stage togenda kukola ki kumbaakinga tegetegeeza nga muntu amuwalana osiga ng'alaba tekijja kuvaayo. Gwe mukulabako ki ekiremesezza abantu bano okubeera nga bakwatagana bati bino biveeyo? Anti kaakati ekiremesezza abantu bano biri ebintu bibiri. Asookera ddala Sitesha. Atya Anti Sitesha nga siniya eyagenda ku kyeyo n'akikuba e Canada n'avaayo n'obuwumbi mu kifo ky'okukola ennyimba ali mu mawulire ali mu bandoga simanyi baayokya engoye zange abayimbi muve mu byokugamba nti gundi yali andoga gundi yali akola mukole ennyimba nkufuna singa ffe twali tugenda mu ebyo singa Haruna tetunyumya nabo banze nalina sente osinga Haruna naze musuza ne mumwako n'omulimu ne mugatambuza teepu zange ne Allah yamusumusa abantu kye batakkiriza ekiremesezza abantu wano mutamanya nti Allah asumusa abantu yenna gw'abayagadde osobola okuva wano nga tuli wano naawe gw'obadde obeera ku kamera biki n'okeera enkya n'ofuna sente tetugamba muzeeyi afunye sente nga jingi waazo waga nti kale oyo yandoze abantu abasinga beeteekamu nnyo ebintu ebyo kati gundi Sitesha okusinga ddala agenze Canada akubye sente naye bukyava Canada tafulumya wadde kaluyimba n'aka nakati agenda kukola concert Sekyewa Sekyewa tomala gabuleetako mampampa ati ago era ayinza obutajjera ono ayinza okufukamira oba okumuwa sente era mukyonyola bakolako n'emivula babikola ngaawo gyevudde bwa Sitesha n'ani ne Sekyewa bawabiwulirako naye nga babikolera nga buli omu bamuwa sente ze ate bagamba Sitesha ezimu we yazikwatanga ng'ayitawo nga tawa Sekyewa ng'olaalaba yeye munene yalina okugabirako Sekyewa awadde miliyoni 2 ono amuweeko emu amaliriza amuwadde 3 abali ababiza 3 ate nga batambuza ekintu kyabwe ekyo kyalimu nnyo ne ssente yevudde basitewa nani nga balina ennyimba ennyimba zaali zeekondakonda awo nga bakoze ekintu kirungi naye nze nja kukubiriza abantu bagambe nti Sitesha music oli omukadde amulina bwe yakola mu Eagles Golden Band amulina era mugende mu mulabe ku Serena Hotel banga agenda kuteekayo concert nga 7 ogw'omukaaga gwe mwezi ogujja ndowooza mugende mulabe Sitesha Mayanja Sitesha estage yagimanyi performance nkufuna n'okuyimba akola ki akusobola akumanyi Sitesha mpisa z'atalina naye ng'ebirala abirina lwaki gwesibye ku kyempisa tazirina kweyagala mukonjere lwaki ugambe nti music amulina nati ndabanga gwa mukonjere ekyempisa nze kati kankubuulire ne Sitesha njagala akiwulire bw'anaabanga ayambiddwa n'alaba puroguramu eno twakola puroguramu ku Mboozi Mukati Emboozi Mukati gye twakola puroguramu n'ogiteekayo abantu bangi nnyo abaali bamanyi Eagles nga bali mu nsi ez'enjawulo bali mu Uganda baliwa naye baavaayo ne bagamba biwayogedde ku Sitesha byonna byali biki bituufu byonna ne bagamba biwayogedde ku Sitesha abali mu Amerika baliwa era abamu kati kankubuulire gabi jakutemberatembera Sitesha obutegeere nkufuna nze naliko mu meeting emu ey'embaga manyi bwe mwabeera ababa bakola meeting z'embaga bagamba abayimbi tuleete abayimbi tuleete Kalo tuleete Gundi tuleete Kalo tuleete Ali kati mu meeting z'embaga ezo temubaamu omwami omu n'agamba naye bannange tuleete Sitesha yali mukyala n'agamba naye banne Sitesha ono tukole ki tumuleete omukyala omu era n'ayiraga nti tuleeta Sitesha talina mpisa yakyogera omukolo gwa Gundi yakola bwati ne bwati ne bwati
mu meeting Station bifo gy'onyigira abantu yeetereze bwetereze. Abasajja bano ababeera ku mikolo aboogerera emikolo bamanyi abasajja ababeera mu meeting ez'embaga ez'amaanyi. Era omwami n'agamba genda oyogereko ne muwala wammwe oyo akyuse ku mpisa. Akyuse ku ki? Ku mpisa. Abantu baba bagenda obbawo emikolo babatunuulira kati olaba misaaki aguze erinnya mu butayiwa. Kituufu. Ayimba nagenda kutemyatemya abayingoozi mpaka wasembayo koze ke tusembyeyo Geoffrey mpaka Semakula bamwongerako ebintu nga 3. Semakula tayiwa sho. Semakula bw'omuwa ssente zo obeera mutuufu nti agenda kukola ki? Kujja ayimbe. Kati abayimbi bano ekiraga obuntu bwabwe n'empisa zaabwe tubijja mu bantu bibaze bakola ki? Baboogerako. Omusajja bwe yagamba nti Sitesha temumuleeta yakola bw'ati ku mukolo gwa gundi. Sitesha bwe yabeera aw'amaanyi akubanya embaga nga Sitesha bw'omupangisa ku mukolo bw'ajja n'atula mu mmotoka ye tova eno n'omugamba mbu kaakati munnange bwe tukusaba otuyeyo eddakiika 2. Watuukira wayagala ayimbire. Watuukira wayimbira oba omugole tannatuuka oba atuuse ebyo byonna. Sijja gamba nti yabikola ku gyonna. Naye bajjukira baga nti omulya mamba abakola ki? Yakikola nooza ku mukolo gw'abantu ng'omu oba 2. Sitesha ng'erinnya lyalina embaga zaako emikolo gyakuba. Naye kati Sitesha yakomyewo. Omulabe ku mbaga mmeka? Sinnamulaba. Lwaki? Oba ategeka sho. Ndowooza essaawa eno ne maneja we ate bateyamuteeka mu bantu kumumanya. Kubanga kati kabuulire ffe tubeera babulooka b'abayimbi. Oli asooka okukubira essimu n'agamba njagala Mayinja Ronald. N'omugamba Mayinja ono taliiwo. Bw'okuya Mayinja n'agamba nti takola ki? Taliiwo. Oli n'akugamba nti kaakati kwabo Mayinja basimufunye ntwalaani. N'omugamba nti oba wandudde okuwaluka gona oyo kyeyakola ku mukolo gwa gundi. Bwe tufuna risaaki mu ki? Mu bantu. Kyoba tukuwa Aruna nti Aruna oyo Aruna muyimbi naye Aruna ayimbye nnyo ku gya gundi golaba ekomenti gye bamukola ki? Bestimani wange ate yayimba ku Google. Kati bano abayimbi gyabategeere nti ffe eno gye tubeera mu field tukufuna research okuva mu bantu abakola ki? Ababa baagala. Kakati abawala ne bajja bagamba nti abawala nti Irene badde yala Irene naye Irene taliiwo. Tukuwe kusaasira. Kusaasira mulungi naye alimu olw'NRM. Comment n'ogifuna mu bantu. Comment n'ogifuna mu bantu nanyumizanga ng'oli musajja mugezi. Comment n'ogifuna mu ki? Mu bantu. N'ojja n'obagamba nti Sitesha. Nene Sitesha naye waali yakomyewo. Okyabagamba Sitesha oyo. Ogwa Jingu yakyankalanya. Research bwetyo tukola ki? Bwe zitambula. Terina byaffe. Ffe bano abantu bakonjera n'okuba twabaira nabo. Naye buli kimu tukiwulira. Obaye kyatuweesa amatu 2 n'amaaso 2 kubanga olaba sayidi zombi. Buli kimu tukola ki? Tukiwulira. Tagamba kati onootandika omudoti nga wano bagamba bwati bagamba. Kati ate bw'omugambako wali abakwata ne babayo atakola ki? Abatakwata. So nze ndowooza nti abayimbi balina kwetereeza ne balekera awo okwesiba ku bantu. Baga teraba ati okwokya engoye simanyi eddogo bizo oba bibadde byava nawo. Nga abamu tebakyabiirako tebakyalowooza na kulowooza ensi etambula bulala. Kati abantu kyobalaba nze ngamba Sitesha ti mu budde buno nze ndowooza focus yandisanze nnyo giteeka ku show gy'agenda okukola. Bino ebyegundi ne bwatakola ki? Ne bwatabizza. Awo wenkubuuliza ly'eddogo lyaliwo
kuba kimu bibiri dogo kakati kangu kibino mu mwali mu dogo kati kanjoga kikuulire nze sikiririza mu dogo nganze mawa nange naye omuntu akkiririza mu dogo ateeka okuba nga naye mulogo kubanga bw'oba omulogo bw'ogenda eri bali be bakuga nti gundi yakuloga tolina bw'okizuula nga tokola ki nga togenze mu ssabo kakati Kiteesha bw'abanga yagenda mu ssabo ebabyako bye bamulagula siza muwakanya naye kitegeeza nti amalogo gasingana erimu ne lisingana maanyi nkufuna ng'erya Kiteesha bwe bamuloga yakyogerako netula Kiteesha bamubikanako oba bwali muloga nebanga Kiteesha simanya ayina kiki kati amalogo galeka gasukkuluma ne bebeeroga eddogo lya Kiteesha ne bamusindikira lyali ddene kulirabika lyali ddene nnyo ne limutuusa n'omuwaŋŋangusa era kubanga nze nasangako omwami omu nagamba Kiteesha taba kuva wano yali awedde ebyaddala omwami nagamba nti bagenda musawo n'amugamba Kiteesha sooka okoleki olwewano naye nga Kiteesha agamba era byava eyo mu firimu zaabwe oba mu firimu oba mu biki naye senooza abantu abamu bulwokkiririza mu ddogo era likutambulirako nze ndowooza abayimbi mwesonyiwa amalogo muyimbe ennyimba naye omunaagamba gundi andoga mugenda kulemwa okukola ki okutambula so nze ndowooza abayimbi bonna bonna abasinga munaddala mwe ba regent temujjukanya abantu bintu byammwe kuba mulina data abatambulirako ate mungi nnyo data abatambulirako mungi nnyo sikubanga kati weda Kiteesha oyo tera sikwe baagana okufumira omusajja bamawera abumugaana yamuddamu atya gwe yaliwo tunaabibawa ku paati eddako tusinkana omulundi omulala tukomawo nga tutematema muntu ogwo Kiteesha ani yamuwandiikiranga ennyimba Kiteesha kyabanga kitya okugulu kwabanga kutya kubanga wandi tusiimu naye Kiteesha omulaba bwe yagenda ku kyeyo yakwata kamera n'alangira bonna abamazeeyo emyezi 8 n'abalangira naye nga waliyo abageze ku kyeyo ng'emirimu gye bakola mibi naye nga bazimbye kuno ne flat ezo zalikwolesa mpisa mbi lwaki olangira bali emirimu gyabwe olundi gwe gikulemye bwe wasanga bakola emirimu emyaka kumpi 3 era naye wabalaba abantu nga batandise omwataakinga so tujja batemera ya Kiteesha wonna wonna we mumwagala essaawa olunaku n'omwezi naye ng'ate ayinayo ne longi ate mbagamba muyimbi mulungi maanyi mugende mumwagire era mbadde ndowooza nti Kiteesha kyandibadde kyavunaanyizibwa ku olwo ne Bashiri ali ku kizinga najja n'omwana ono lwaki tamuyita ne biggweraawo omwana yamuve omwana akola bibye omwana tali ku Kiteesha Kiteesha yali ku mwana kale tali ku Kiteesha kale ali ku bibye yakola lonki ye n'agimaliriza n'amaliriza egundi kati mpulira alina n'oluyimba olupya kale tali ku Kiteesha Kiteesha yali ku kalo gwe kale bamulabyeko salabye ku gundi ya Jodasi naye nsubira era talina nnyo ki kale ye talina ku gundi ate era ndowooza nti olaba ndowooza omuntu omutuufu nga Jodasi nga manager yalina okujja nayogerera ani kalo naye ono talina manager talina muwabuzi talina manager amuyina in fact alina manager bambe musajja ali awo namulabye nga muteeka mu layini in fact kolo ye yamugjawo n'omugjawo ne yali akwata ettaayi naye nga Lawrence namulabye nga ategezaako okutambuza omulimu Lawrence kyemanya gyatereeza Kiteesha bulungi naye Lawrence kyemugamba agambe Kiteesha manyi namuga Senyiga agambe Kiteesha bino abiveeko atandike ensi ndala atambuze music we olwedde music akola ki amulina naye bw'anaagenda nga ataanuula bwina ajja kuvaayo mungi omanye osobola okukola ekintu n'obunzika ng'ate oluusi olaba kikulidde
Nolira amberi n'agamba gundi yakoze bw'ati ate n'agenda olaba internet n'emutabukira. So kati ebintu ebibuuze ndowooza Lawrence nkusabanga manager omuyimbi omugayidinge naba tagayidingika. Awulira? Era simanyi Lawrence kizibu kyali. Simanyi Lawrence kizibu kyaliko. Tagayidingika. Ssemakula yakoze ekintu okulaba ng'abaana abo batereera mu line. Era ndowooza omwana era kyebala Ssemakula yakola ekintu bambi ku launch ya Nantongo tewaliyo. Naliyo. Yajja n'aleeta Maureen, n'aleeta Stesha, n'aleeta Nego n'agamba bonna mubawagire. Mujja kuba nange mukoze eki? Mumpagidde. Naye ndowooza nti Stesha wandibadde osooka n'okkakkana mu bintu ebimu. Obudde buno kuba Stesha kati akuze. Makyala mukulu, mukyala Hajati, bambisa kibambi yayimiriza bonna n'abayimiriza ku stage. N'abagamba mutambule bamumpeesa ekitiibwa n'agamba abantu Stesha agenda kukola lonchi n'ono Nantuma agenda kukola lonchi n'ono amaze bonna mujje mukole ki? Mubawagire. Nga Ssemakula yakola ekintu ekyo. So nze ndowooza legacy ya Ssemakula y'abayimbi baleese bagizimbe bulungi tugezeeko okulaba mugizimba bulungi nga Nantuma agezezzaako. Si wantalo Nantuma. Nantuma agezezzaako okulaba ng'azimba ekintu si wantalo naye asobola okubeera n'ebizibu bye naye olaba nga si wantalo bambi. So kyensaba ndowooza abayimbi baffe naddala bali mu Eagles ekyo mu kitambuza ekintu. Abaana bano bakola ebintu ne bibaswaza. Tebala kati ono omuwala ono omulala ono wadde tabaddeeko naye ono ogundi ono. Kusasira? Eno yali mu New Eagles. Era omulaba ye abadde mu ntalo era bwogera omutunuulira bagamba buyisa. Kati ono naye alinga ki? Naye nga banne bonna bali eyo basirise abakola omwamalaaya bali eyo bwe bakola abayimba bayimba naye ono era yo omulaba buli kaseera abeerawo n'ebintu. Gwe boogerako agenze wa Pastor Buzinga ng'amuyambye oyo naye avuddeyo agenze wakoja Kitoosa naye avuddeyo. Kati abayimbi bwetereeza kubanga nze bamanyi ate nze sijja babikirira. Temeteme Grace pati eddako. Gw'omanyi nze gambye omuyimbi gw'obuyanga oyagala mutemeeteme. Okuva mu Eagles oba wa Eagles oba wa Golden Band oba New Eagles n'owulira oyagala mwogere kubanga mmanyi sijja mwogerako kya bulimba. Sijja mwogerako mazima geerere. Era bwe nyinza okuba nga nnimbyemu bwe mba njogedde ebigambo nga 100 banyimba bangi mulimbiddemu nga kimu ate nga sikirabayo. Tusinkane omulundi omulala katukome hano olunaku lwa leero tukomawo na muyimbi naye tukomewo na musajja kati engeri gye tuleese omukazi oba tusoke Stesha aggwewo. Aye lwaki ogaggwewo? Anti ngamba ya aveewo tukwate omulala. Kyengezaako tegeeza. Gw'omayize kyono ngamba sirina muyimbi gwe sobola kukugamba kyo ali bw'ati ono ali bw'ati ono ali bw'ati. Ayina empisa tujja zoogerako. Ayina okugulu okuwanvu nga mukazi tujja kumwogerako nti okugulu kwe kumuleetedde ebizibu ategeere. Stesha ayinamu okugulu. Anti kaakati okugulu nze ne bwe sikwogedde naye noogaa nti Bashir Sekyewa Kitaka ono gwe baali bamulemesezza okufumbirwa naga nja mufumbirwa lwampaka era ogenda olaba nga okugulu weekuli mubeere bulungi mweraba.